Mugisha Muntu ayambalidde NRM nti bulimba bwennyini okutugamba nti baweza abalonzi abali mu miliyoni 20 ate bannakigezi bwe batyo bakungubagidde Shaka Ssali era ebyamaziika ge muganda wange bayinza obutamuziika mu bulamba ayinza okwawula yawulwamu ebitundu era n'aziikibwa mu nsi ez'enjawulo. Kadaga ku nsonga ye eya Museveni butawagira kyabazinga era Kibuule bw'atyo naye atutegeezezza ku nkolagana gy'alina ne Museveni era Bannamukono North bw'atyo n'abategeeza nti kyamugaso nnyo okubeera nga bamulonda akomewo bave ku mulima mayuuni. Kulamusizzaako gwe nampuliriza wano ku Uganda at large mwe mikwesese nga bulijjo mbaayo mwebale nammwe kubeerayo era mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo. Nange ndi wano enkuyege zikyankubira enduulu era ekinja nga maze okubeera nga nkijjako bwe ntyo zigometa yaffe wano mu mikwesese n'ebeera nga etalaaga buli wamu bwe tutunuulira ebyaliwo ebiriwo n'ebyo ebirijja byonna tutalaagayo yonna yonna okusobola okubeera nga munnange tureflectinga okusobola okutegeera obulungi wa bwe tulaga kubanga nabategeeza nga bulijjo nga bwe ntera okubeera nga mbategeeza wano nti tetwagala kuleka jjinja na limu nga sirivuunule. Subscribinga ate onyige notification button akadde akali awo akadde ako kayamba okubeera nti Uganda at large bw'abeera awaniseeyo emboozi obeera osobola okubeera nga zonna ozootabuliro obagulizibwako nti emboozi muganda wange emaze okubeera nga ewanikwayo. Kale kyamakulu nnyo okunyiga akadde ako kuba abantu abamu bambuuza nga Uganda at large nga tetukyakulaba anti olwo nga nderiitinzeeyo nga nsangudde emboozi zonna ebizibu ebyatugwako 2024 omwaka nagwo Uganda at large ali gwasimula bugolo ku nsonga za YouTube. Kale bagamba nti ekigo ekimu tekikola ki. Kale okay, tutandikira ndoza na Shaka Ssali ono era nga nsooka kuwa katambi kano osooke okawulire bulungi nnyo. Is it personal between you and President Yoweri Museveni? I really don't have any personal issues with Museveni. We should be family, basically. All I have is the problems about the manner in which he goes about governing the country. Whatever I say is a reflection of the voices that come out of Uganda. This is a man who came to power back in 1986, a man that was so much loved because he seemed to press the right buttons. He seemed to say the right thing. But unfortunately, with time, there are people who think he has fundamentally changed. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago tolina kiweetaaga kwetikka kutwala oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubotuuka ekitende Kajjansi n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 nga bw'owulidde ebigambo ebyo bya makulu nnyo era maze kubizuula okwogera ku nsonga za Shaka Ssali omwagalwa w'abangi eyatuvudde ku maaso myaka 71 bw'atyo muganda wange Mukama Katonda n'amukoowoola. Naye ng'ebigambo ebyo already omuntu oba omaze okutegeera omuntu eyatuvudde ku maaso abadde ategeeza ki
eri ensi oba n'abo abalafubanira enkyukakyuka wano mu ggwanga lyattu Uganda. Kale omuntu bw'atyo ddala kituufu tusaanye ffenna tumukungubagire era tunyolwe nnyo lwaki afudde, kubanga abadde teyalekulira nsi ye nti nga gy'abeera yonna emitala w'amayanja nga ensi ye Uganda emuli ku ki? Emuli ku mutima, emuluma, era ng'ebikolobero ebigenda mu maaso tatya kubibuulira nsi. Era n'ategeeza nti talina buzibu na Museveni. In fact balina kubeera famire, naye engeri gy'akwasaganyaamu ebintu mbi yawaba. Emyaka gire gyasooka gyali mirala nnyo, kitegeeza nti ate Munsiko yatulimbalimba, bw'atyo najja n'atandika okubeera nga munnange atulaga nti ye yeekolerera yekka era n'akitutegeeza na famire ye n'abaana be abasigadde mu efeeko. Kale munnange bannakigezi kitalo nnyo era musaanye mubeere nga munnange mukungubaga olw'okuviibwako omwana wammwe, omwana waffe, muganda waffe, muzeeyi waffe, munnamawulire Shaka Ssali, era nga munnange yafudde Maachi nga 25 Ssali munnange bw'atyo munnamawulire yaganyuka era bw'atyo abadde wa kitiibwa nnyo mu media fraternity. Kale okufa kwe munnange bwe kutyo okwekibwatukira ne kulabika nga kwewuunyisizza abantu era nga kwabalise mu kiyongobero eky'amaanyi. Abakulembeze mu mawulire n'abalala bonna ababadde bamuwulira omusajja ono nga ayogera mu bulamu bwe, muganda wange buyinza okugamba nti nno tebubadde wasted yadde n'akamu, yadde n'akamu. Kale kitalo nnyo Shaka Ssali okubeera nti yatuvudde ku maaso era abamukungubagidde baweerera ddala abamwogerako birungi byokka. John Patrick Amama Mbabazi, Dr. Ruhakana Rugunda n'abalala bangi nnyo bonna nga bamwogerako birungi byokka mu kutumanyisa ku byamaziika ge. Sodiru Byaruhanga ono nga wa Luganda era nga munnamawulire wa NTV bw'ati ku mukutu gwe ogwa X yashiyarinzeeko naffe n'atutegeeza nti omubiri gw'omugenzi gugenda kwokyebwa era munnange evvu bali parking mu miteeko egy'enjawulo baligabanye mu mawanga ag'enjawulo mu Africa. Era mbu okwo oba ekyo yali wish omugenzi bw'atyo bwe yayagala kikolebwe, era nabo ne babeera nga tebagenda kubeera nga bamujeemera, bagenda kubeera nga bakola bwe batyo. Omusajja ono Ssali yakolako ku UBC, akolako ne BBC bw'atyo era n'ahostinga VOA program eyitibwa Straight Talk Africa. Bw'atyo yafudde ku myaka 71 na ku 2 zokka nga anaatera okubeera nga celebrating birthday ye ey'emyaka 72. Kale emyaka 20 n'omusobyo gyamaze nga hostinga show eyo Straight Talk Africa, abantu bwe batyo babadde bamumanyi nnyo era nga ayogeddeko n'abakulembeze ab'enjawulo mu Africa n'ensi yonna omuli ne Bobi Wine the People's President, era nga babadde bamumanyi ng'omumulunguzi w'ebyobufuzi mu mbeera ez'enjawulo ku lukalu lwa Africa, era nga munnange abadde mulwanirizi wa demokrasiya atagambika era nga ayagala nnyo enfuga etambulira ku mateeka okukosa n'enkulaakulana mu Africa. Kitalo ddala. Eyali amekomanda Mugisha Muntu avuddeyo n'atenda obulimba bwa NRM era ng'agamba nti bano tebasobola kutuwudiisa oba kutulimba nti membership yaabwe oba claim yaabwe eya membership nti baweza obukadde 20 obulimba obw'enkukunala. Era munnange Mugisha Muntu ono abaddeko gw'abageraageranyako mu kukola propaganda. Waliwo minisita wa Hitler Joseph Goebbels
n'abagamba nti bakompiitinga naye mu bulimba mu kusaasaanya propaganda. Kakati munnange okusinziira munnange NRM Secretariat report gye baatuwa wiiki ewedde baatugamba nti party membership ekuze okuva ku miliyoni 18 n'obutundu miliyoni 18 n'emitwalo 3 paka ku miliyoni 20 n'emitwalo 7. Kakati baatugamba nti njagala okubabuulira nti kino kya bulimba kubanga baagala okutukakasa nti 2026 bagenda kubaba amaanyi nnyo kibagezaako kubanga bateekawo. Era ekintu ekyo nakibannyonnyola nti bano abasajja n'abakazi bo bagamba nti balina okukola ssente mu Museveni bazimaleyo, mu Muhoozi bazimaleyo kubanga balamu ye bwe kiba nti tunaatendereza Muhoozi okuba nti ataddewo ko ku bagagga ye balamu agaggawalidde ku Muhoozi mugezi oyo ye yasinza okuba akasente kukakasa kuba ne Gashumba yagamba nti ku biseera bya kampeyini 2021 nga balamu waggulawo buutu y'emmotoka ssente bayiwa muli mu ddoola muze Uganda muganda wange. Kale bagezako kakasa Museveni nti banna NRM bangi nnyo kubanga Kawempe North bamukakasa nti alina emitwalo 2 egy'abalonzi mujjukira bulungi bye tubadde tujja tukyogirako. Kakati gwe kakakasa nti newalala yonna bwe tebamukakasa naye census yatukakasa yatubulira wawe tugwa miliyoni ziri katugeza na mukaaga. Kale tewali ngeri yonna NRM yefunako miliyoni 18 kyokka ate mu buwumba tuutu era mu bulimba nga Mugisha muntu bwatugamba ne bagamba nti kati bali miliyoni 2 n'emitwalo 7 kati beeyongedde obungi banna NRM. Kati Mugisha muntu bwato n'abategeeza naga nti baganda bange nti obulimba obwo bwenkukunala nti nga bwe kiri nti munnange history yeddamu ebyafaayo bigenda byeddamu byeripiitinga. Agamba nti ono amukompeyaringa ku historical propaganda tactics ezaali zikoleddwako abasajja ab'amaanyi ennyo betumanyi obulungi ennyo. Kale era munnange nekyeyongera okubeera nga kyewuunyisa abantu nti ku miliyoni 46 population gye tulina estimate tetuwera na kuwera okusinziira ku kubala abantu okwakolebwa. Kakati Mugisha muntu ebigambo bye ne birabika nti mu butuufu era awo balina okubeera nga batunulawo nnyo. NRM erina okusooka okwogera omuwendo gw'abantu omutuufu gwerina baleme kutulimbalimba kwa kati baagala okukasa eggwanga nti akalulu baakawangula dda fe tulina abantu naye Mukama Katonda tulaba nga okubala kuno n'okusoma yeyafumula ezo baali bantu bamaanyi nnyo kubanga just abantu bagabanya oba ne bagatta ne batoolako babeera bamaze okubeera nga bakugatta. Kakati munnange obunkenke bw'amaanyi nnyo mu political camp yaabwe oba political camp okusinziira oba yonna okutwalizaamu comprehensive political camp wano e Uganda kubanga abamulunguzi b'ebyobufuzi basuubira okuba nti muganda wange wagenda kubaawo naddala debates ezigenda okuddako maaso awo okubeera nga bagezaako comparinga NRM eyogera amazima ng'era Ofuno Opondo bwe yakakasiza n'agamba nti bannange NRM baswala buswazi okwogera nti tebalina bantu kuggulwawo ndi baleme kulimba kubanga Museveni mu kalulu ke Kawempe North yateekamu 6,000 kati ake Uganda yonna agenda teekamu ssente mmeka. Ezente ezo tewali bazirindiridde. Kale bo baagala okumaintaininga standi yaabwe ku membership figures ezo naye nga opposition figures bo basigala bakyazichallenginga membership claim ya NRM is deceptive si ntuufu batulimba batuudiisa naye okay bagamba nti munnango oba oliawo ekijja omanyi kinyaga bitono naffe tubalaba. Kakati waliwo Kibuule yatukakasiza n'atugamba nti yabadde agamba abantu b'emukono North n'abagamba nti mwali badde mu rejectinga mwali badde temukkiriza mulima mayuuni temukkiriza kumulonda kuba MP ate
bwe mba mwagala enkulaakulana kubanga nze nsobola okusisinkana Museveni nsobola okumulaba wonna wenjagalidde nga sisoose kubeera nga ate nkola appointment naye nga kituufu kyayogera kituufu Kibuule kuva dda ng'asobola okugenda Museveni okakafu mbulina era Kayihura yatukako ekiseera nga okulaba Museveni oba okubaako kyagamba Museveni alina kuyita mu Kibuule naye nga ate n'enjirira Museveni gye yasisinkana mu Kibuule naye era eri awo si kyekyamaanyi ennyo abantu abamu bamanyi kugamba wano nti Kibuule mutabani wa Museveni si mutabani wa Museveni naye Museveni kwegamba yakizuula buzuuzi nti ono just NRM child kuva dda abeerabeera nnyo mu byobufuzi awo talina nnyo makulu gali awo nti oba kati yakimanyi bo bamanyi nti ono si waati just mwana yajja buzibu atyo n'akuba akajji by chance abeera nga yawera ne Salimu Sale in fact Salimu Sale yalinkinga Amama Mbabazi yalinkinga Kibuule wa Salimu Sale yalinkinga Kibuule wa Museveni kati n'abanga akolanga wali bamuyita batyo omuntu atambuza amabaluwa obubaka gamba bwoti genda ononere kinogo bwatyo kati n'abeera nga yeetaaga nnyo ate kusisinkana muntu mulala yenna nga babeera boogerezeganya ndowooza n'amutegeererawo bwatyo ate mu lugambo mulungi nnyo Kibuule mulungi nnyo ate ne Museveni ayagala nnyo okuwuliriza olugambo kati Kibuule ekimutunda ewa Museveni lugambo tukeyo n'aloopa buli omu onaakola bw'ati kubanga ye akuwaayo asobole okusigaza obuganzi kyekyo kyokka ensonga emukuumye okubeera omuganzi kubeera ng'asobola osisinkana Museveni kyo kituufu kyayogera naye ate era ekyo kyekimutukyaya ffe nga bannankyukakyuka kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ebigendererwa bya Museveni bye yali nabyo oba bye yatutegeeza mu lutalo twamalamu emyaka 5 ate Kibuule yali tanabona kuzaalibwa mu biseera ebyo tanabona kuzaalibwa kakati ate Kibuule gwe bazadde nga ne Museveni yava dda mu nsiko ate atutuusa atya ku mbeera erowooza nti asobola okumukyusa nga ne be yava nabo mu nsiko yabakola ki yabacupula kakati awo bannange tuba tukitegeera butegeeze nti gwe munnaffe omaze okubeera ng'otubuulira tolina ky'omanyi era tugenda sigaza mulima mayuuni waffe kakati ono Kibuule yaliko former minister former water affairs minister era nga bwe tutunuulira embeera y'embalala awe mukono waava we bamuzaala kuba bamuzaala awe mukono abamanyi Kibuule bamumanyi bulungi ennyo kuba nali mbaddeko awo oyinza okugamba wabimanyi otya Uganda Talaaki awo bamumanyi nnyo awo mu katundu ako ke bayita Mbalala kati Kibuule bamuzaala awo kakati kakasa kyenkugamba muganda wange awo ennyini bw'otuukawo nabeerawo emyaka 7 mirambirira nga ndi awo kuba nagenda okusoma ku university nga mbeera awo nga ninawo ka saluuni akasala enviiri oyinza okwagala okumanya wali okolawo ki ngeri omuvubuka eyeeyiya kati nga ninawo saluuni awo esala enviiri awo Embalala era nga Kibuule kitaawe era abalala bonna be bamu ku bakasitoma kakati oyinza kubuuza kati obyogera bijja kakati abantu baawo olumu Kibuule bamutabukirako muganda we ng'avuga bodaboda awo era ng'asula eno abamanyi mu Kikooza nga gy'asula eyo ayinayo omukyala nesijja mwogera saagala kwogera mannya g'abantu kati nga bamugamba wali muggulira ne muganda we bodaboda n'abeera wano ng'abonaabona avuga zaalooni muganda wa Kibuule nga naawe nyini nti walina mazzi naye ng'ono minisita wa junior minister wa water oze mukitegeera saagala kugenda nnyo eyo kubanga Kibuule amanyi ng'omuntu kuva dda naye nga tewali nnyo nkulaakulana gy'agenda kutuusa awo era y'ensonga lwaki tewaliwo abantu baawo tebalina nnyo kye bamwenyumirizaamu kiri awo though ng'ate Kibuule lwe yayita mu mukono ng'ali ne Museveni kubanga Kibuule yamatizaani Museveni okwawula mu mukono kuba Nambooze yali agirawo wonna nga abalemeredde
kati Kibule n'abo Mateza ne bayawulamu eri Kibule najja ne Museveni ke kakodyo ke yakozesa bayita mu mukono nga bali aba era ffenna twasanyuka bwe twali tumanyi Kibule ng'omwana owaffe twasanyuka sijja kulimbira abantu mu mukono baamulonda Kibule kuba baali bamumanyi ng'omwana gwe bazadde wali omwana omuto abadde wano bulijjo olugezigezi nga baana tubagamba wa lugezigezi oyo ali ne Museveni kale ne bamuwagira nga bamanyi bawagira waabwe naye yaba disappointing tewali nnyo kyeyakola kyeyakolawo kyamaanyi kiri awo nti oba development ye mu mbala yino kakati okay eyo katuveeyo naye ng'oludde mu kutuka kasambu tayinza ye bw'aba yitaba osisinkana Museveni tasobola kuyita mu personal secretary ba Museveni wabula ye akola ki atuukayo butuusa akuba bukuba essimu which is true naye ekikulu kya byonna era sitiri waliwo ensonga lwaki asobola okugenda wa Museveni oba Museveni waki yamulonkomayo kitigiriza nti musaayi ki oba otegedde kyenkugamba era wo lwakubanga waawa weri emitala w'amayanja gwanga eby'okumulirwano kaakati eyo nga tuvuddeyo talina nnyo kyagenda kutugamba mpayagala kubawo 221 tetumanyi byagenda kwogera na Museveni ku guno omulundi byatasobola kwogeranga naye ku mulundi guli mbu ayagala mbu ebintu ng'amazzi ebyobulamu enguudo zizimbibwe by the way olabe Walusubi abamanyi Walusubi kubanga emabegakaawo mu biseera ebyo nga bali mu campaign nayitangayo eyo sadize Walusubi eyo kaakati Walusubi eyo waliwo amazzi we gasalira awo omugga ogwo baali bagukoze Kibule naye yakolawo nga anoonya akalulu n'ateekawo n'amataala gano agasola ekiro kakati Kibule bamala mukuba akalulu Kibule kyeyakola amataala ne bagasalawo kati ngenda okuddamu okuyitawo nga sigalaba nembuuzaako nemaga Kibule yagajjawo yagasalawo kiraba teyasobola kulekerawo bantu nkulaakulana era singa ndowooza amazzi agaali gasala ka bridge ke baateekawo omwala gwe baagira gwe baazimbawo yali asobola okugumenyawo yali gumenyeewo naye nga amataala gasola baakola ki baagajjawo nze okutandika okuwulira drone 221 okutandika mujjukire mu campaign 221 okutandika okuwulira emmotoka eza drone okuzitegeera nti drone Kibule yatandika nazo iso zi drone ezo zasooka kusomba abantu b'emukono north eyo mujjukire wakuba nti mwerabira naye ebyo byaliwo kale egamba ye agamba nti okusinga okulonda omuntu nga Mulima Mayuuni mbu ono nga talinawo chance yonna erigenda kusisinkana butereevu Museveni kumuwa audience nti ne mu myaka 10 mu maaso kati alinga ganti Museveni fena tulina musisinkana ndowooza olaba obuzibu bwe buli tulina kusisinkana Museveni okusobola okubaako kye tukola kye tutuukako tulina kulonda NRM bwe mutalonda NRM temugenda kufuna nkulaakulana okiraba Museveni okumusisinkana kwa Kibule kwamaze emyaka egyo gyonna ng'amusisinkana ebisanja bye bamulonze ebisanja byonna byali 2 nga MP weeyo abantu baafunamu drone kubasomba nezibasomba ate era tewaliwo nkulaakulana yaawe gye yakola ki gye yateekawo nga bw'agamba newankubadde ng'okusisinkana Museveni kituufu nkuwadde background kati tosobola kumbuuza nti obitegeera oti ebyo mbimanyi era nkugenda nti bakulimbanga nti Kibule mwana wa Museveni wabula Kibule nti nga bwe nkugambye nti Bannayuganda naye ng'obuzaale bwabwe bweri ku ggwanga eryawa ery'okumulirwano era ndowooza y'ensonga kakati era wabaddewo wano ekintu kye nalabye abantu abamu ne batandika okubeera nga bagamba Kadaga lwaki towummula byabufuzi oyagala kufiira mu omukyalo ono oba oli awo yandibadde akyali mugumu naye enkola ey'akatwa yamutuusa mu mbeera kubanga abantu be bawadde akatwa ebbanga lyonna babadde n'obubonero obwo ate ng'ebyo tobimanyi bulungi nnyo naye kennyini azenga abyogera kati alina ekintu kyayogerako emabegakaawo n'agamba nti Museveni teyawagirako gabula kufuuka kyabazinga
oba yali awagira ani teryamanyi kubanga bagamba waliyo entalo eyo obwakyabazinga bwe Busoga waliyo entalo z'amaanyi nnyo. Kati Kadaga ng'eyali sipiika wa Parliament bw'ati agamba nti Museveni initially mu ntandikwa yawakanya ekyokuteeka obukutuuza Gabula William Gabula Nadiope owokuna ku bwakyabazinga. Kadaga yayogera naye n'amumatiza, naye ekimwewuunyisa okuba nti ate mbu Gabula essaawa eno yagezaako okubeera nga ate atemera ettaka ku Kadaga. Yabadde ku radio station wali e Kamuli. Kadaga ng'agamba nti yaplayinga crucial role mu kukakasa nti Gabula atuula ku ntebe eyo gy'aliko ey'obwakyabazinga, naye munnange awulira nga aliriddwamu olukwe, era bw'atyo n'abeera nga agamba nti Kyabazinga awagira ba political opponents be abavuganya Kadaga 2026 bagenda okubeera nga bamuvuganya. Era Kadaga asuuse n'okugamba nti ye waatali obwakyabazinga oba Busoga nga Kingdom oyinza obutakola ki, eyinza okufuna ebizibu eby'amaanyi, kubanga jjukira ebintu byabeera byakusika muguwa, gundi yalina okubeera nedda, gundi yalina okubeera. Kati yaga nti abadde so important mu nsonga eno, naye nti kubanga ne Museveni yali tayagala Gabula abeere Kyabazinga, ye yakola ki, ye yagattawo ng'akozesa amaanyi ge nga sipiika wa Parliament, naye nti Kyabazinga ate awagidde abalala, ali mu kuwagira balala, era nga kwabo oba abamu kwabo bayogera ku Veronica Kagoma, ono State Minister for Busoga Kingdom. Tukira nti ono yakakasanga bwagenda okubeera nga avuganya ku Kyakamuli Umani MP. Kati ate Kadaga ekifo kino akibaddemu kuviira ddala 1996. Kale omukyalo ono Kagona, in fact ye Kagona si ye Kagoma, wabula ye Kagona, ye Veronica Kagona, okubeera nti ayingidde mu race kiba kitegeeza nti eba challenge, direct challenge eri Kadaga. Political dominance ye ama district eyo kitegeeza nti ebeera efunyeemu omukoosi. Kati era Kadaga alina obuzibu, nejjukira nti n'oyo naye Kagona Kyabazinga amukola ki, amuwagira. Kati waliwo gwe bayita Osman Noor, era nga ono rival still political rival, bali kumbiranye nnyo ne Kadaga. Era agamba nti ono bwamutwa w'ekitiibwa Osman Ahmed Noor, ono akola nga second deputy prime minister in charge of partnerships for Busoga Kingdom, era nga akozesa position ye okubeera nga aleeta partnerships n'enkulaakulana projects ez'enkulaakulana mu Kingdom. Ono bw'atyo abadde musale nnyo mu kuleeta MTN ebusoga okukwasaganya mu nkulaakulana wa Kyabazinga. Kati Kadaga ye alaba Osman era nga political threat, naye ate era still Osman ono nti akolagana ne Anita Among ate nga tebakwatagana na Kadaga, nti Kadaga era akiraba nti Among akozesa abo nga bwe mbakubuulidde awo, ate nga Gabula Nadiope abawagira, wabula kati Gabula